Kitalo nnyo nnyini ddala amawulire ge tufuna gatulaga nti omukulu General Kayindo Otafiire ate wakuttibwa era nga ono agenda kubanga aweebwa katwa. Mawulire gatandise okutambulatambula ate bagamba nti ewava omukka tewabula ku muliro. Baganda bange tusabe nnyo tumusabire naye ate Mukama asobole okumuyisaawo. General Kayindo Otafiire abadde alina ebigambo ennaku zino byayogera, ebigambo byabadde avaamu ndowooza abakulu munnange bo engeri gye bamanyi nti be bakatonda wa wano tebyabasanyusizza era ng'ebigambo bino bibadde bikwatagana ku mwana. Era ng'ebigambo bino birabika nga bibadde bigamba omwana w'omukulu nti tajja kuba pulezidenti ne bw'anaakola atya, era abagasoma amangu bagamba nti kiyinzika okuba nga kyekigenda omujjisaawo mu bulamu bw'ensi. Omanyi bo bano balowooza nti be bakatonda, balowooza nti be balina ssebokka, balowooza nti be balina ekyokuddamu kyokka, naye nga twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti this is Uganda. For Ugandans, lino eggwanga si lya Museveni, lino eggwanga si lyani, lino eggwanga lya bannayuganda abaagala olikyusa, era twongera okujjukiza mwami Museveni awamu n'akabinja ke nti byonna bye mukola bannansi mubikole naye nga nammwe mumanyi nti nno muli mu ggenda, muli mu lugendo lwammwe. Ojja kutta abantu bonna bamaleyo naye naawe ekigenda okutta naawe tokimanyi. Twakuulidde olunaku lw'ejjo ng'otugamba essaawa zituuse ez'okugenda mu ggulu, emyaka naawe ojja bagikuubidde akawero, naye abantu botta, abantu b'otulumbula abatalina musango otta baaki? Muntu muleke agende birungi, gwe nga tewali akusse, nga Mukama akuwadde obulamu n'otuuka n'okujereegerera bannayuganda. Baganda bange, mikwano gyange, twongera okusaba ennyo Mukama atukwatireko, atukulembere era tulabe nga tutereeza eggwanga lino, kubanga bingi ebituukawo, bingi ebitumalamu amaanyi, bingi ebyokusoomooza, naye tulina okukkiriza nti Katonda ng'ali wamu naffe ku lwa Uganda eno ne ku lw'eggwanga eno tujja kutambulira ddala bulungi. Abantu baffe mwenna gye muli tubategeeza nti tubasabira, naye twongera obbajjukiza n'okubategeeza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, His Excellency, ng'ali wamu nga ye pulezidenti waffe, nga ye pulezidenti w'eggwanga lino, era ng'atunudde okulaba nga tugenda mu maaso. Tulina okukkiriza nti nno kusoomoozebwa kwe tuyitamu nako kujja fuuka lufumo mu ggwanga lyaffe, era tulina okusaba n'okwesabira nti tweyongerera ddala okusaba okulaba nga Mukama atuyisa ewazibwawo, tulabe nga tutereeza eggwanga Uganda yaffe ebeere ennungi, abantu baffe bafune ekituufu kye balina okufuna, ebintu byaffe bitambulire ddala bulungi. Naye twongera okujjukiza abo abalowooza nti bagenda kututta batumalewo olw'okuba nti bo balina ebigendererwa byabwe nti Uganda. Ngo ine namba ya Kayindo Otafiire oba ng'oli kumpi ne Kayindo Otafiire, gamba Kayindo Otafiire agende mu ddwaliro. Bw'agaana okugenda mu ddwaliro wakati w'emyezi 3 n'etaano okuva kati agenda kuba mufu, era agenda kusooka kulumwa mutwe kubanga yalidde. Eno ripooti ebadde eweereddwa Museveni ng'abakibadde emabega Kayihura ne Muhoozi, era bakakasizza Museveni buno bwe bawadde Kayindo Otafiire bwo bwa mutwe, era agenda kulumwa mutwe. Kayindo Otafiire gumulumira olunaku lumu 2-3 agwe wali bw'anaaba awangadde nnyo. Bagenda kugamba bwe bati bagana okukola exercise, kati amasavu gamugenze ne gatonya mu bwongo, omusaayi ne gukkirira mu bugere, awo ekibumba ne kyeripa ku kiwoowoolo n'afwa. Eyo ye postmortem report. Kayindo Otafiire agenda kufa mutwe. Kayindo Otafiire ogenda kufa mutwe. Weewaawo Kayindo Otafiire walidde akatwa. Life span yo kati eri ku myezi 3 ku 5. Kayinda olidde akatwa ate kakyali kapya.
Massachusetts bw'obeerayo osigaza amagezi go. Mbeegayiridde mugende mukole kazimba mugalu ekintu kyalinyumiza omuzzukulu we. Oba mumukuba bucupa, oba mumukuba lwogoolo, Bayibuli etukkiriza okukuba olwogoolo. Genda osome Yeremiya 5:1. Okuba kuba olube. Bakazimba mugalu be batusibye mu ddungu. Be babonyabonya bajjajjaabo be waleka e Uganda goyinza okuba nga oli bulungi. Naye embeera eri e Uganda embi, kazimba mugalu yagisibyewo. Mbasaba mukole kazimba mugalu ekintu. Ajje nga ngangala paka mu State House. Kale abawaabiri. Kati twagala tulabe. Era senga tukizuula nti amagezi gali Nebbi wokka. Kuba be Nebbi bo bamugoba. Bannayuganda mwenna ngenda kubakunga. Mugende mulambule ebitundu bye Nebbi, mulambule ekkanisa ye Nebbi, mubatwalire kasente, mulambule abagezi basibuka Nebbi. Muwulidde? Naye nga tetunaba kukikola katusoke tulabeko Massachusetts yo etulagako etya. Ya. Mujja kuba mutukoze bulungi. Olwaleero Mayiga agenze mu State House nakasera emirundi 3. Emisana gw'olwaleero agenze mu State House emirundi 3 mu mmotoka za njawulo nga yeyeevuga. Naye Empoma Satellite eri bize mu bintu bingi. Mukama bwana abayagadde ebyo tunaabibaleetera enkya. Ebisinga kaawo. Mayiga agenze emirundi 3 mu mmotoka za njawulo ng'ali omu. Ennakasero si ntebe. Kati tukyabuuzaamu abadde azunga ki, bayogedde ki, kiki ekiriwo, naye agenze emirundi 3 nga mu mmotoka za njawulo. Njagala okwebaza abantu abakubidde Mukamayiga essimu. Mukube essimu ya Mukamayiga gyonna gibawadde. Gyonna gibawadde. Njibawaluli. Mbongere essimu ya Mukamayiga. Essimu ya Mukamayiga eri 0772 41 49 61 0772 41 49 61. Mumukubire essimu mumubuulire byonna bye mwagala omubuulira. Bw'anaaba alimu amagezi abigambe baawe. Osobola n'omugirayo ku vidiyo za Bendova n'ozimuweereza. N'omuweereza essimu vidiyo za Bendova n'amanya ebibeera gy'atali. Mujja kuba mutukoze bulungi. Now, Kahindo otafiire genda mu ddwaliro.
gwa wenna ali wano ng'olina ennamba ya Kahindo Otafiire oba ng'oli kumpi ne Kahindo Otafiire, gamba Kahindo Otafiire agende mu ddwaliro. Bw'agaana okugenda mu ddwaliro wakati w'emyezi 3 n'etaano okuva kati agenda kuba mufu. Era agenda kusooka kulumwa mutwe kubanga yalidde. Eno ripooti ebadde eweereddwa Museveni ng'abakibadde emabega Kayihura ne Muhoozi. Era bakakasizza Museveni buno bwe bawadde Kahindo Otafiire bwo bwa mutwe era agenda kulumwa mutwe. Kahindo Otafiire gumulumira olunaku lumu 2-3 agwe wali bw'anaaba awangadde nnyo. Bagenda gamba bwe bati bagana okukola exercise. Kati amasavu gamugenze ne gatonya mu bwongo, omusayi ne gukkirira mu bugere, awo ekibumba ne kyeripa ku kiwoowoolo n'afwa. Eyo ye postmortem report. Kahindo Otafiire agenda kufa mutwe. Kahindo Otafiire ogenda kufa mutwe. Weewaawo Kahindo Otafiire walidde akatwa. Life span yo kati eri ku myezi 3 ku 5. Kahinda olidde akatwa ate kakyali kapya. Mwalabyeyo kansoke kino. Waliwo essomero erisangibwa e Bugishu baliyita Masaba Secondary School. Masaba Secondary School waliwo enkola ministry gyetandise okuleeta Abanyarwanda mu masomero okusomesa abaana. Genda mu Masaba Secondary School e Bugishu olabe ekiriyo. Bakyusa headmaster ne baleeta headmaster Omunyarwanda ne bamuleeterako n'abasomesa Abanyarwanda. Abasomesa babadde mu ssomero eryo bonna ne babagamba mwe mumanyi oba mubeerawo ne musomesa mwe mumanyi oba mugenda mugende. Ne baleeta abasomesa bapya ate nga Banyarwanda. Era babadde bakyali awo bali bonna babadde basomesa ku ssomero eryo bonna ne babajja ku payroll era tebaafunye musaala. Abasomesa bonna Banyarwanda kino kitandise okutambula ne mu poliisi ne mu magye. Replacements zitandise batandise okuleeta Abanyarwanda. Ne Gombe nayo baleeseeyo. Gombe nayo baleeseeyo abasomesa Abanyarwanda. Gombe weewaffe Buwama Butambala Mawokota. Ekintu kino kitambulidde ddala. Nkugambye bw'oba olina omuntu amanyi Masaba oba amanyi asobola okuwa information y'ekitundu ekyo omukubiri, omubuuzo ekiri ku ssomero eryo. Era Abagishu mugenda sigaza abaana bammwe mukakasa. Mukakasa Abanyarwanda abo bazze kubasomesa mukakasa. Bino mwalabye ekiwandiiko kye nataddeyo eggulo nga kye baabadde bawoninga High Court Kampala wali waggulu wa State Square nti waliwo olukwe lw'okukuba High Court okugikolako obutujju, okugikuba bbomu. Mumanyi nti olwo olukwe lutuufu? Mumanyi ekiri mu Ministry of Justice? Juzi nabagamba waliwo ekintu ekitokota mu Ministry of Justice oba ekiri mu judiciary, not Ministry of Justice but judiciary. Mumanyi ekiri mu judiciary?
ekiri mu judiciary bagisensedde, abanyarwanda bagisensedde. Wabaddewo omusajja abadde osiwaawo akulira ebyokwerinda byawo ku kooti, abadde musajja mukiga nga bamuyita Ngabirwe. Ngabirwe bamugjeewo. Ngabirwe bwe bamugjeewo ne baleetawo omusajja Omunyarwanda ayitibwa, yeekwesa amannya ge yeeyita Kerebu, era kati ye osiwaawo bamuyita Kerebu. Ngabirwe bamugjeewo mukiga. Waliwo omusajja abadde avunaanyizibwa ku kudiployinga, abadde osi abadde avunaanyizibwa ku kudiployinga babodegaadi oba abakuuma amaka g'aba justice. Abadde musajja w'engulu eyo nga bamuyita, omusajja w'engulu eyo babadde bamuyita Otruga, babadde bamuyita Otruga. Ono yagenze okuzuukuka ku makya nga afudde. Yagenze okuzuukuka agende bw'ati anaabeeko ku maaso ng'afudde. Era bamuziise ewaabwe waggulu eyo, babadde bamuyita Otruga. Ye yafudde. Ngabirwe ye bamugjeewo ne baleeta Kerebu. Waliwo abadde akola ku kota gaadi awo, bamugjeewo ne bamutwala ne bamuweereza okukuuma ewa former IGP Omo Okoth Ochola, gye bamututte busamya waggulu, gye bamututte nga bamugje Kampala. Kati ekkooti yonna bagyetoolozza Abanyarwanda. Mmwe bagenda okukuba bomu ku high court, temukuba ku simu yange. Otuluga bw'aba teyazuukuse ku makya ng'afudde, byenjogera mbalimba. Kerebu bw'aba siye osiwaawo kati nga tebabaleetedde basirikale bapya, nga mbalimba. Bw'oba manyi okola ku high court awo waggulu awo ku CPS awo, bagenda kuddamu babakyalire, temukuba ku simu yange. I repeat, bagenda kuddamu babakyalire, temukuba ku simu yange. Mwalabye bwe beefudde ababawoninga abo babijirimaana, bayisiza oguwandiiko ne beefuula bannaaye nonno, bagambe mbu bafuna intelligence mbu abatujju bagenda balumba. Museveni agenda bakuba ebyo ebinnyo, temukuba ku simu yange. Mwe ngenda mu security, ngenda mu politics, naye kambuuze. Hold on a bit. No, Mwalabye Mayiga, mwalabye ebintu byonna bwe byabaddewo mu Lubiri, ebyabadde Mmengo mu lukiiko lwa Buganda. Ngenda bigendamu mu politics, naye mbuuza Mayiga atwagaza ki? Mu kusooka nga Kabaka bamukwese nga akyaddewo akasujja ebbanga, tafuna bujjanjabi. Ticha Lumbu ye yasooka okutugamba nti abange muli awo, naye embeera ya Kabaka si nnungi.
Mayiga ne yeegaana. Mayiga ne batulimba bigendo zuuka nga bituufu. Tikyalumbuye Tikyalumbuye ye yatugamba abange Kabaka bamukukusizza afulumya agenze Kenya. Mayiga ne yeegaana. Tikyalumbuye n'ata video nga Kabaka bamuyisa ku ttaka ng'ali emmotoka zisala ensalo ziyingira Kenya. Mayiga n'akomawo n'agamba nze nabadde ensaaga era Ssaabasajja Kabaka era ne Kenya wuwe eryo ssaza lye yagenze kuwummulamu nga bituufu. Juzi Tikyalumbuye n'atubureekingira amawulire n'atugamba bannange Ssaabasajja Kabaka atwalidde ebweru w'eggwanga okujjanjabibwa naye buli omu asabire munne ali okumpi munne amuwe haaga. Ne beegaana ne bamaliriza ng'era bakomyewo bagamba era eggulo yagambye ngenda kuza omwezi Tikyalumbuye ye yabituwa. Tikyalumbuye n'akomawo n'atugamba abange Ssaabasajja Kabaka abadde akomyewo ng'ayingidde mu ggwanga naye awambiddwa. Bw'abanga byonna byazaatubuulira bituufu tuwakanya tutya kino nti nno kyo si kituufu nga byonna bimaliriza bituufu. Njagadde ku nsonga eno mbaddireyo emabega tumale okulaba ensonga ezo. Buli kintu Tikyalumbuye kyatugambye ku Ssaabasajja Kabaka abeera on spot. Bannange njagala okwebaza naye mmwe olukiiko lwa Buganda mmwe njagala okwebaza abazeeyo ababiri abavuddeyo waakiri ne bateekako eddoboozi naye mmwe ababadde bakubira Mayiga engalo mwenna muli soft ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka gye tutamanyi bweri. Muli awo mukubira Mayiga engalo nga yeeyogeza eby'ekisiru. Mayiga ozeemu n'okola eby'ebisiru. Mayiga ozeemu n'okola eby'ebisiru mu lukiiko lwa Buganda. Ngenda kujjawo awo nga ngenda mu politics kansooke nzijewo guno. Bannayuganda tewabaawo omuntu abalimba ebyo bye bagamba nga bakakkanya sanctions mbu tezirina makulu. Abo abasajja tebasobola kuwa sanctions nga tebamaze kukwekennenya na kwetooloola kumanya nti oyina ebyabwe oyina ebibyo ewaabwe. Kati kambabuulire Uganda yonna buli sekita kebere banka kebere UPDF kebere ISO kebere SMY kebere wa kebere SFC tewali watali agent wa FBI. Bino ngenda biyita waggulu otegeere nti njagala nkuweeka ebyokungulu otegeere ebyomunda. Tewali watali wa FBI. Era bo bonna abeewana mbuno bakweka ebintu mu mannya g'abantu. Mu banking system ya Uganda mulimu basobolera ddala okugobera ne bamanya ssente za gundi bwe ziva wano zidda kweno gundi yazireceiving egindi. Ne bw'ogula ekizimbe mu mannya g'omuntu omulala bakimanya. Kati tebasobola kubanga bamutaddeko sanctions nga tebakimanyi nti kyebamuteekako weekiri. Abo tebakuba minsi babanga mpungu. Empungu ebeera waggulu mayiro 7 neeraba akantu wansi eyina eriiso neeraba negenda ng'ekka bweti mpola nekka bwetuuka mu mayiro nga 5 eba emaze okwidentifyinga nti kati ekyo eyo mmese oba ogwo musota kati neemanya gugenda bwe guti yo neegamba kati tugenda kusisinkanira gindi wali. Kati yo tejja wano edda wali. Era calculation zaayo ziba ntuufu.
now tebakuba miss tebasobola kukuwa nze tebasobola kuntegako sanctions nze kakati nze era n'okumanya tebammanyi bakutekako sanctions nga ddala zikukutte so tewabaawo akulimba wamma waliwo ababaka baffe betutakyalabako bannange omukyala gwe bayita Flavia Kalule Nabagabe ali luddawa Kalule Nabagabe nga wakola bingi mu kampeyini nga waliwo amaanyi ng'ensi ekutya Flavia Kalule Nabagabe oli luddawa mazima ddala kasita wawasa kasita wafumbirwa n'ozaala n'otema si kyekyo mbu Nakawere okimanyi nti oyo omukazi si ye yasooka supiika okuzaala Flavia Kalule Nabagabe si ye yasooka supiika okuzaala Kalule Nabagabe si ye yasooka Bawamagogo okuzaala Bawamagogo olwamala okuzaala abaana n'ababikka najja atunyigiriza ye yajja naye atudifendinga ye akyali mu maternity leave webale nnyo maama naye tukulaba ye atunyigiriza talina budde butuula kubanga ali mu kutupulesinga naye gwe tulinamu essuubi okyali mu maternity leave kale maama Nessanya alina omukazi alina abaana ate omanyi bwe tutaabigamba abaffe tetulina bwe tunaabigamba balala Nessanya alina abaana Bawamagogo ye yasooka okakasa okay Bawamagogo bw'abanga ye yasooka ye nga yagirawo teyaweza na wiiki kozi ye bamuzaalira buzaalizi tayonsa naye ebintu bye bibuzaabuza Nessanya alina abaana alina omukazi ne Olivia Lutaya naye alina abaana alina omusajja mukole bye mwogera nga ne bye mwogera bye mukola naffe tulina abakazi n'abaana bakyala baffe balina abasajja n'abaana baabwe ennamba zenbawa zo muzikubako ez'abamemba ba palamenti n'ez'abantu ba Nuupu abatukulira okubabuulira ebizibu byaffe oba temubakubira buli ambuulira ngamba Mama Zedriga yekka ye yakanziramu Mama Zedriga yekka ye yakanziramu mubakubire mubawe message mubabuulire obuzibu bwammwe mubagambe bannange tufa mubakabire wakiri recordinga audio ng'okaaba bukaabi gwe kaaba bo bajja kiwulya bajja kitegeera ekiri e Uganda Pastor Kayanja yalidde mutama kasita byatuuse ku kabaka yagambye Abanyarwanda mwajja wano nga muzunga wabula Kayanja awowozza awo bulijjo wenkwetaaga kuba babadde bagamba mbunoze mulokola awala n'Abanyarwanda yagambye Abanyarwanda bajja wano nga beefudde abajjudde omwoyo ekabale ne babagoba embalala ne babagoba awo wonna waliwo obwakabaka baasibira wano balowooza bajja tumalawo naye tebajja kumalawo Buganda yagambye omanyi temwagala mazima Kayanja jju Kayanja bulijjo amazima mugamanyi
bulijjo amazima mugamanyinga mugatuulidde. Yagambye n'abazungu baalemwa Buganda. Yagambye naye bamba yimbiremu akayimba, yabadde agenda yimba akayimba naye alina ekyamutiisiza. Akaalo ka Buganda kadda, akaalo kano akaalo kaliko nnyini wako, maama wulira akaalo ka maama akaalo kano akaalo kaliko nannyiniko Museveni wulira. Bannange Kayanja Mukambwe. Kayanja Mukambwe bwe kituuka ku kabaka we. Bwe kituuka ku Buganda Kayanja Mukambwe yagambye Abanyarwanda mwajja muzunga nga mwefuula abajjudde omwoyo. Kayanja wamma kyogereko, programu kyogereko. Now, ngeze mu politics. Mujjukira video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 5 ogwokutaano ku Sunday. Mujjukira video gye nakoze ku Sunday, ddayo giwulire eyo. Naye oba video eyo yalimu ki? Omuntu omumaze n'aŋŋamba ggwe wabula mbwa ggwe wasomesa ku Sunday, mbwa ggwe wasomesa Bible. Nkunoonya ate ngenda kukukwata kuba kati ne wooli nkulaba. Aŋŋambye embwa ggwe bannange, kale nkunoonya. Mujjukira ku Sunday bwe nabagamba tewaliiwo muntu ali mu Buganda amanyi Ssaabasajja Kabaka waali. N'okumuwuliza tebamuwuliza, ne bw'aba ali mu Buganda ku Namulondo tebamuwuliza. Ne mbagamba waliwo hotline oba layinizi kwe baali bafunira Ssaabasajja Kabaka abantu be ab'ensonga. Saabagambye we nabadde ngenda baweera ennamba y'Oweekitiibwa Dani Muliika, Oweekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere n'Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi, bonna tekuli awuliza Ssaabasajja Kabaka. Tewaliyo mulangira wa nsonga oba omumbejja ow'ensonga oba ani awuliza Kabaka ng'ali ku Namulondo. Va ku kyokubanga ali bweru ku bujjanjabi, naye ng'ali ku Namulondo tewaliwo amuwuliza. Nabadde nakakyogera ku Sunday eggulo mu lukiiko lwa Buganda. Eyo ye kabinenti ya Buganda. Omusajja n'aleeta ekiteeso n'agamba tusaba wateekebwewo enkola tutandike okuwulirizanga ku Ssaabasajja waakiri omulundi gumu buli mwezi. Kabineti ya Ssaabasajja Kabaka temulaba temuwuliza. Mayiga n'abagamba ekyo tekisoboka kubanga tekisobokera ddala. Mbuuza, Museveni buli lwa Mande asisinkana kabineti ye. Museveni buli lwa Mande abeera ne kabineti meeting. Ssaabasajja Kabaka abeera kati. Mbuuza, kabineti ebintu bye mukola ne bye muyisa ne bye muwogera mubijjawa? Buganda ebintu bye mutuleetera mubijjawa nga temufuna budde temutulangako? Abamu ku mmwe bukyanga babalonda temulabangako Ssaabasajja Kabaka. Ani abalonda? Ani abalonda? Bye mutuyisiza nga simanyi olukiiko lwa Buganda olw'omulundi nyo bye mwogera ne bye mukiika mubijjawa basajja mmwe. Naye Mayiga kola ku Sunday nababuuza, Kabaka wa Mayiga yekka? Kati Buganda mugikulembera ku Juyani, orders muzijjawa nga nannyini Buganda temumulabangako, temwogera naye, bye muyisa mubijjawa? Bannange neebaza Mukama. Bannaye Katonda ono tannanjokesaako wabula Mukama nyamba. Mmanyi Mukama bano Bannayuganda balina ekintu kuba bonna baagala njokye. Naye Mukama weebala obutanjokya. Naye ne kiri era nakyo sijja kwokya. Nkimanyi mwenna kye mulinze. Mukama tannanjokesaako. Nga Mukama bw'atanjokesezaako ku buntu obutono, ne mu kiri tajja kunjokesa.
kansirike ne mukiri mukama tajja kunjokesa nabadde nakakibagamba ku Friday dayo ku Sunday genda mu video gye nakola ku Sunday ogende mu lukiiko lwa Buganda eggulo ng'abakiise basaba balina ennyonta bagiise na nnyonta tuyina ennyonta ey'okulaba Ssaabasajja Kabaka waakiri omulundi gumu buli mwezi Mayiga n'abeera omuziziko ogubagaana okugenda okulaba Ssaabasajja kati basajja mmwe njagala mbabuuze ebintu bye muyisiza Buganda mubijjawa Mayiga watubuulidde Kabaka lwe yagenda okujjanjaba simanyi 13 naye after 13 oyina abantu be walonda n'ogamba Ssaabasajja Kabaka abalonze ali obubi kubanga omuntu bwe bamulemera mu malwaliro g'ebweru kitegeeza embeera mbi ali obubi ye yalonze abantu abo abatakaabuuka kasa Mayiga otubalamu amagezi niye njagala kwebaza Mukama alabika alina omulembe gwasiruwazza n'abaako omulembe gwageziwaza wano wetwogerera abantu abakulu abasinga mwenna muli basiru naddala abali ne Museveni mmwe bw'oba manyi oli mu nkwawa za Museveni oli musiru mmwe basajja mmwe ne mutuulawo ne mutuuzanga olukiiko lwa Buganda olw'omulundi simanyi ogw'okumeka nga temulabangako Ssaabasajja Kabaka kabinenti ekolera ani gwetalaba Museveni ateekwa okusisinkana cabinet meeting buli lwa Monday Museveni ateekwa okusisinkana ateekwa okuba ne communique mu NRM caucus Museveni alina okusisinkana Iso ne Semwai daily balina omuwa report naye n'olengera embaata zaaneti eziri mu lukiiko lwa Buganda Abanyarwanda abali awo anti mwatuuza Abanyarwanda mu lukiiko naye mujja bawulira bwe tuyogera nga mugamba mbuno tuli babi abasajja kati abo baba nga balina ennyonta y'okulaba Ssaabasajja Kabaka kati ate olwonze musajja wo ow'ebuwama naye bannange Katonda ono mukulu bane ebintu bino mubitereke mubeere nga mubimanyi wosanga Mayiga ng'olina bamusekuza omusango gwamusinga ddawulira omusajja yagambye bw'ati omusajja yamugambye emitima gitwewanise ebibuuzo bingi naye abantu tetulina kye tubagamba kaakati nze ŋŋamba ffe abalina obusobozi tugende tulabe Ssaabasajja Kabaka waakiri omu oba babiri akomewo atubuulira embeera tugumye abantu baffe ani yawulidde ekyokuddamu kya Mayiga kabuze katono eggulu nkomewo live naye ne ŋŋamba leka nŋomiikirize mbeere mwenkanya ngumiikirize kuba buli omu alina essaawa ze zajjiramu Mayiga yagambye omanye ekiri eriggwe ako n'akakweka ogendeyo n'akola excuse eno ennyonyi teziggwewo entebe omanye ekinaabeera awo ng'ennyonyi zonna ziweddewo omanye abasobola okugendayo kati gwe Mayiga gwe batasabye nti bawe tiketi oba bawe visa oba bawe tiketi si gwe obasasulira Ssaabasajja Kabaka we yakwatira abo abasajja n'abalonda okuba abasajja be kitegeeza asobola okubasisinkana mu mbeera yonna basobola okumusisinkana lwaki obakugira okugenda okulaba Ssaabasajja era yagambye gwomanyi kyoli mu kusaanuula Mayiga osalirwawa ng'ennyonyi ziweddewo entebe osalirwawa
osalirwa wange ennyonyi ziweddewo entebe nga tewali nnyonyi n'emu nga zonna zituta abantu ba Ssaabasajja Kabaka kikukwatako kikusalirawa ekirala lwaki tokkiriza olukiiko ne lulonda omuntu omu gwe beesiga atali munyarwanda ne beesiga omuntu omu ne bagamba nti omuntu ono agenda labe Ssaabasajja Kabaka ajja atubuulire ekifo embuga waakamala okutubuulira engeri kintu gye yagenda n'atadda ne wavaawo eŋŋombo ya Kabaka yonna gy'ali awangaale naye Mayiga otuyita basiru kwegamba olinga atugamba naye yandiba nga agenda nga jjajjaawe ekintu Mayiga oyina amagezi mu mutwe Mayiga oyina amagezi mu mutwe oba mu covid wanyiza amagezi n'osigaza eminyira ng'ogiyita buwongo ennyonyi bwe ziggwawo zonna ng'abantu ne ziggwawo kikusalirawa eyo ye excuse gye yatuwadde n'okuteekawo enkola y'okusisinkana Ssaabasajja Kabaka kabinenti emusisinkane waakiri omulundi gumu buli mwezi Mayiga yakigaaniddewo naye era mwabaddemu abanyarwanda abaakubye engalo mu lukiiko ekyo obwedda Mayiga buli kyakola ne kyayogera waliyo bakajubi ababadde balina okusaakiriza nga bakuba n'engalo okulaga mbu Mayiga ayogedde magezi basajja mmwe mugira musinikira ebinnya emmengo mugenda kuddayo ekigali yes boss mwe basajja mmwe wa Rwanda waliyo ekitundu bakiyita Nyamirambo mwe Nyamirambo mmwe mudde Nyamirambo nga mukyali balamu Nyamirambo mmwe mudde Nyamirambo ng'obudde bukyali bannange mutunuulire Mayiga pressure gye yabaddeko era senga olwo olukiiko lwabaddemu abantu abali abakakanyavu obulungi Mayiga yabadde ajja kwogera Kabaka waali senga mwabaddemu abantu omanyi Mayiga oyo era ebintu ebigambo byebyo baganda bange ndowooza mubiwulidde eby'omukwano gaffe muganda waffe General Kaindo Tafiire obulamu bwe buli matigga abasajja balabika nga baagala kumunyiga olw'okuvaayo n'awakanya mutabani w'omukulu n'agamba nti tajja kufuga wano naye nga mukwano gwange muganda wange ebigambo bye bimaze badde mitanga nga byogerwa nti omukulu General Kaindo Tafiire ebigambo bino byayogera biyinza okumuleetera obuzibu era tanse okubirabako naye nga twekwata Mukama Katonda byonna bijja kutereera.